effect yakyo nti no buli omu ayagala okukuba. I love drawing and every person doing every company, every you know, there is that desire for growth and I love identity. I'm really proud of you guys. Thank you. And So we're proud of you in 10 years. Oh my Right, God, you've done an amazing job. last time I was at Equatorial Mall, very small. Big. And now it's 3 branches, so that means Kachi, Omuvi will know what you're working in. So we have YSA, Equatorial, and here. This is so VIP. Exactly. Very, very affordable. It actually offers Christmas offers 20% mulekera off. awo kissing abakyala nga temusose kufa kumanyiikajulira abakyala ekintu kya hygiene and then the breath and everything abibako needs kubanga abakazi tona nnyo obumwamwa naye ate kyangu bakoze ku mannyo kyangu bakebereko bakugyemu obukyafu amannyo agamenyese nze balekabe naye n'ennyonga lyamenye mwana yanvuma ku Snapchat nezza kwa idento era kasimala muzakala Abantu bagamba 20% of discount this Christmas is a paka February. Mujje tubakoleko mulete abagala mulete abaana manyi kati wolidde abaana balidde sweets definitely. abaana balina balidde bingi tasobola kulaba kati abaana ddala abaana emmere ya Christmas make sure amala ogirya ate oyoza muki Mujje tubalongoze ku yes whitening oyagala kwebisa mannyo jangu babikole braces, erinyo lyamenyeka, erinyo lyaganira muneno nga terivaamu mujje all those special cases. Exactly. Either ku Wise or Equatorial or here in Tinda. Tujja bakola. I love that Tinda branch. Amazing. Thank you. I'm so glad you like it. Yes. So guys, spread the news. Mutena ina ekizibu kyonna n'amanyi mugambe idento ebikola si pushinga kintu kitali kyakala ntera nnyo okubeera mu byakala njagala nnyo okubeera wantu wakula anti bwenkwata ku kintu ngamba nti wano anyaleezolamu yes wawatuufu ate nga sente ensaamusaamu Very, very affordable. Very affordable. Ate ne twongera ne tuzisala this Christmas season 20% off for braces, teeth whitening. Byonna oyagala aligners, oyagala veneers, oyagala implants 20% off. Zonna cosmetic procedures nga bw'oyagala kubeera ku mutindo 20% off. Visit us with YSA Equatorial oba n'okwemesa more in Tinda Kiwatuli Road. Yes, wali wanala. Ate meanwhile, on top of that, babuze table ya concert yange. Congratulations. Because man, let me tell you something. Miaka 10, all the companies I've worked with as a brand ambassador or influencer, it means a lot when they come out to support me, and I love that. So nebaza Idento Care, abantu bansiseko omukono, and the Otibo, they're buying tickets for some of our clients. So tomanya, wait up one of Idento, no mentioning a Spice Diana, no supporting you might book out with a ticket. No saving at all a comment and no January Spice Diana on 10th of January and see what's So Spice Diana was so excited for you. Nga patient for Dr. Ibrahim Boyana. We had to jump into the opportunity to support our patient, our brand ambassador, with whom we've grown with. So this is a huge, huge, huge achievement. Congratulations. And we're going as Idento family. Our table is there already. I think you know. Yeah. I was hoping to bagenda it. I believe we're going to be there. So Yeah, of course, but staff of will course. not bagenda for selfies. Next space. Yes. They are huge fans. We want a selfie. We are going to be there with Spice Diana while she's celebrating 10 years. 10 years, a woman in the music industry. We're going to be there and we're going to make sure her smile is amazing. And we're going to support and bring all my team and we're going to support. Unless you have any query, but as an influencer, because when you see company take over in Kolagana, meaning so nakola ne Idento
eri Kotorio Mall, but you can see the branch in Tinga really big. Ate bachagenda maaso nokulaakulana. Meaning nga influencer nakola obwange, you know, and I love that. Yes. Supporting the table. Dr. Ibrahim 10 years of Spice Tebalese, you know, nga influencer wabe because they're gonna work before. Back supporting them, they're buying a table and a few tickets for their Kyebakoze and some of our clients, and I really appreciate. Ogenze no sula ya kagamberi abana abawala nti bane mukola amanyo. Yeah, chikulu n'abaana b'obulenzi abawala bakutire nnyo. N'abaana b'obulenzi bane mukole amannyo once in a while funa obudde oyozeeko mu mannyo oyozeeko kubanga tuli ebintu bingi nnyo mu butamanya n'okumanya naye nga tomanyi nakyo olidde, so olumu bisigala mu mubiri bisigala mu mannyo kati ofunamu akadde n'ojja ne bakebera nako nobeera nga wetangira ebirwadde biyinza okuvaako amannyo g'okumenyeka oba okulwala naye still nempunyayo mu kamwa kikulu nnyo kubanga tubeera mu bantu tukolera mu bantu ate n'omukwano gunyuma nnyo nga munakwadde kape kamufiiringa nga akawo akamuvaamu kalungi so byonna idento ebikola. Yes. Omeyi oyogera ku mukwano kindeetera ku kibuuzo ekigamba Spice nayo obuntu kati kugamba nze ndi awo nakibotera obuntu yasiinayo omuntu munange ate kugamba ekinzika onna omusajja Spice ninaki nina mbaata ekintu kimanyi kinsiza kubanga ekibuuzo ekyo it's an insult when you ask a beautiful woman if she's really single or something like that. A beautiful woman like me, it's an insult. Chichedambuzi Gamba nkinyiza nnyo bali single basiri kale byalavuka tubiveko kamile n'ogenze ku muddayo mulaba anange sinaba impubye naye mpuliziganya n'abaliyo era tumusabira tuyongera omusabira ate tulabye nako ku butambi. I think you've seen nga tali bubi nnyonnyonnyo and just tungere kusaba abeere strong adde back bigere bye abasawo baffe mukama bawa omukisa bamujjanjabe bulungi nnyo but so far mawulire agavaayo tegatiisa. Yes. naye waliwo abagenda ate ne batatuuka ne batamulabako totidde akikolaba nange gambe sinaba but I know omulwadde yenna ng'aliko abamuliko nga gwe abamufaako ennyo. All you have to know is ali atya because we don't know what's their restrictions ziri zitya oyinza okwetwala nga at the moment bakulaga it's just a few people balondemu oba you know you never know but for now nze mmanyi is doing better than we thought era twongera kusaba nakuwuliziganya n'abaliyo tumanyi how he's doing. Twalabyeko ekiwandiiko kya pulezidenti w'abayimbi ekitegeezo kya copyright kubanga akitudde mu parliament kitegeeza nti busuuza ensonga zikwasizza maanyi kuba osanga oba oliawo abayimbi munatera okuba nga mutuuka ku kimwali mwagala ensonga zino gundi eno wagirabyeko Spice? Sinakirabako ekiwandiiko but of course anything copyright it's every artist's happiness katulinde tulabe how it goes. Anyone with a question? Abba yavuddeyo mutabani kugamba muntu nti wakoze bubi okwogera because that was just like you mentioned his opinion so he's entitled to his opinion. Yes, and it's a family issue. I don't want to give a comment about a son talking about well-being here at Tatawe. I can't comment about that because I don't know much. Yeah. kateeka zasho Kosa tuzigenda bulungi so far era tuli wano kusonga ya table abantu bagula table Dr. Ibrahim identity table, you've seen it kitambula bulungi nnyo so far but nagula table bafandi bange mwe namba kubiriza okwongera reaching out tickets ziwe ziri on sale. You can reach out to manager Roger source management or Haj KT tubenga ate tuba more than ready when it comes 10th of January. Yes. Spice ngojeko bomundi chona kusindiride omwaka gumalanje tukiriza nti n'ababi Nidulumu abantu batya nnyo kafiga ako ate ng'omuntu twagala nnyo omuntu like ekintu kyaffe kituuke ku buli muntu yenna ku nfuna yonna so range etandikira ku million 3 kyovola kiwalaba naye tulina n'eze5 n'eze10 and so far people have bought tickets tables ze million 5 n'eze10 so omuntu oba omuseeringire omugamba tulina
esatu tulina ey'etaano n'ey'ekkumi kati buli omu kyasobola kyakolaki ez'ettaano zigenda kubeerako ki nezekuzigenda kuva mu setting na buli kimu zigana different kuva ku million 35 ne million 10 but all in all we are in one place ate kituweese love and celebration era buli omu agenda kuba nga ali treated equally n'ow'emitwalo 15 yeah because it's a VIP show buli omu agenda kuba VIP and special tuwa ku matundiro gye batunda tickets for now tables, we have contacts, accounting on Instagram, Facebook, X, at work. Once I get to my two numbers, but I number like your page. So whatever I post there, there is their contacts, contact either manager or management KT. So for the table, the tickets you can go to the hotels, showroom, and grab yourself. You can even come to Identity. See my village. Personal, not bedroom. Yeah. Ask questions by No. So hi guys, Vice Diana for you, and I'm very excited to present to you a voucher, a one identical care. Iranga, egenda kwenda etambula mu kaseera kana aka Christmas season eno. Nsagala okasibe oba oli eyo n'omwagalaawo oyagala muwayaka aka gift. You know, this festive season, all you have to do jangu wano ku Identical Ntinda oba Victoria Mall ogwayise obagambi bannange ddaka voucher kaliko 20% off bannange ebisente ate omwagalaawo agenda kuba afuna ekintu ekirungi ennyo package ennungi ennyo gamba abeere ng'akuwulira bulungi kakisi nga kasoma bulungi gamba kahaga katuulako bulungi ebintu bitambule ate ng'ali here when it comes to money and all that. So visit Identical Care kubanga yokka ekiina kusiima, right? So thank you very much. Unless you have something to say, we're just waiting for you. They're ready. My gadgets, mane mujemu abakyala mubawe obulamu ne bamukyala muleyo mwakute kusinte ompulye kavocha kani ate okudde wako kamuyeze ajje busima kole. Welcome back home. I know you are home, back from the UK, back from the USA, and we know that dental services are quite costly that side. And that was as they want to extend get discount. So below put there in February, in January, and so a 20% discount is also there for you. Just Kyebakoze braces, veneers, you're not cosmetic surgery, so there's a man. With you are Identical tutorial wise or Valentina Kulemesa more if you want to get